What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Pastor Yesu yebazibwe. Amen. Amanya gange bampita Pauline Nakalule. Kyendifa serabidde ye mukazi mama waffe gwe yatulaga nga bamuyita mukamwana erinnya lye ye Nayiga Margaret. Omukazi oyo yatuloga kyemmanyi ne mukufa kwa taata naye yakulimu kubanga omukazi n'omusajja abatataata yali mukwano gwabwe nga nfanfe waabwe naye kirungi Katonda ekyatta taata nawo kyekyabatta. Kati kyendifa serabidde lyeddagala lyatusalasala mu mubiri gwonna gwonna ne muganda wa ekisinga n'okunnuma ye muganda wange gwenzirako yamusala eddagala ku bitundu bye ebyekyama okubanga tasobola kwegatta na musajja yenna. Nange kennyini eddagala erisinga okunnuma lyeyansala ku lubuto wano okubanga sisobola kufuna lubuto kuzaala. Ekirala pasita ekisinga okunnuma kwe kubanga ewaffe ewaka bamaama ku bukojja bwange bamaama bonna bafumbirwa babba baabwe bonna bafanga bakyali kale nga bakyali awo ku stage etategeerekeka nga bagattiddwa bulungi n'embaga nga n'okwanjula bakukoze naye maama yaŋŋamba mbasabira abaana bange ekyo kibaveeko kubanga fena ne baganda bange abawala bonna babba baffe bafa mu speed mu ngeri kwata ku lubuto n'emikono gye ebiri. Touch your head with your two hands ozibiriza amaaso go and close your eyes. Tomwagaliza kuzaala, tomwagaliza kufumbirwa. Tayo. Come out. Tayo. Why do you choose him? Gamba nti Yesu. Say, oh Jesus. Kabiteyo gye byava. Let them go back where they came from. Kabiteyo gye byava. Let them go back where they came from. Mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Take care for deliverance. Mutwala sumulwe. Don't worry. Teweeralikirira. God is on your side. Mukama ali ku luyi lwo. What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Tosobwa programu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.